empaka za Sseddugge wa 2021 ku Lugonvuzi Show zitongozebwa ku Monday ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba olw'okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 Desemba ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Okwewandiisa kwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvuzi Show, kyapa kya ttaka. Mwezi mulamba nga babbinkana, ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo, gye binaggweera ng'alina omutwe ogukize ku banne akuuliise n'ekyapa ky'ettaka. Sseddugge 2021. Sseddugge wa Lugonvuzi Show 2021. Mbaniriza n'embebaza okubanga mutwegasseeko olunaku olwaliro ku Lugonvuzi Show. Naye nga njagala okubabuuzaako, tuli mu nteekateeka eza Sseddugge 2021 gy'osinzira okubeera ng'otulaba twagambye nti omwaka 2021 tugenda kugumalirako mu nkuba mpya n'empaka eza Sseddugge wa 2021. Bibadde bingi. Omuwanguzi afuna ki? Mugenda kukola mutya? Mugenda kusunsula mutya? Kigenda kubeera kitya? Byonna gamba nti mu Sseddugge wa 2021 kwogenda okubanga obisanga ku ssaawa 4 ez'ekiro, era nga bwe tuli wano olunaku tugenda okubanga tuliwo ku ssaawa 4 ez'ekiro okubanga tutongoza empaka zino live. Era gamba nti yonna gy'oli wandibadde ebisigadde nti kambikole nga bukyali ssaawa 4 zigenda okutuuka ez'ekiro ku Mande nga byonna mbimaliriza. Naye ng'okubbirako akatono, okuwandiika kugenda kutandika ku lunaku lujja kuba Lwakubiri, ku Lwokusatu, Olwokuna, Olwokutaano n'Olwomukaaga. Ebirabo ssemalabo, ekirabo ekisookera ddala Sseddugge, ekirabo kyagenda okufuna ky'ekyapa ky'ettaka. Sseddugge agenda kufuna ekyapa ky'ettaka, kwe kuli omuwanguzi w'enkoko 2 eŋŋanda oba ennansi z'agenda okulunda. Abavugiriza ab'enjawulo bali on board, bamaze dde okubanga batwegattako, era ng'omuvugiriza omukulu ye Lugonvu Property Consultants. Tuyina bannaffe aba Lwengo General Hardware, ndowooza owulira kampani ensajja ezikirimu. Lwengo General Hardware. Tuyina bannaffe aba Focus Construction. Tuyina bannaffe aba Malakai Ecology. Tuyina Vibes Ceremonial Events, ate nga ne balubwama Local Poultry Breeders and Agrovet batwegasseeko nga bagamba nti tulina okubanga tusosowaza ekintu kino. N'olwekyo ssaawa 4 ez'ekiro linda bulinzi okubanga tutongoza na bino ebigenda okubanga bitambula. Empaka zitandika ddi? Kyekibuuzo ekiriwo. Bigenda kubeera bitya? Kyekibuuzo ekiriwo. Era nga bw'otunuulira emabega screen kyekulaga nti Sseddugge wa 2021 Lugonvuzi Show, ate ne ku YouTube Lugonvuzi Show. Nga bw'olengera TV endi emabega kyekifaananyi kyekulaga ekya Sseddugge wa 2021 nga bw'olengera eruyi eno bwe kigenda okubanga kitambula ate ku bantu ab'enjawulo. N'olwekyo gamba nti awatali kuwannanya tugenda kubanga tuvuga ekintu kino mu nkuba empya etabangawo. Njagala mu kaseera kano okubanga tuddayo ku nnono yaffe eya buli lwa Sande, tubeera mu katabo ak'obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Ekitabo kino kyawandiikibwa omukulu Hamisi Kiggundu, era nga nkubbirako nti ebimu ku bibuuzo bye tugenda okubuuza bigenda kuva mu kitabo kino. Kakati yawo beera Sseddugge ng'omanyiza omanyi ndiwo nadde njogera ne mwannyinaze ali ku BBS eyo Carlton Scovia Nakami nanga nti kakati tusuubire yambuza nti nange nsobola okujja nenfuuka Sseddugge oba Naddugge ne mugamba tewali buzibu, omutwe gwo gwe gukweyimirira. In fact kino ekintu tekigenda kubeera mu buyigirize, tekigenda kubeera mu kabira, tekigenda kubeera mu ddiini. Emyaka twandigambye nti n'oweesa twajje naye ebibuuzo ajja kuba tabisobola. Ono si yolesa ekitone, ebibuuzo ajja kuba tabisobola. N'olwekyo tujja kwagala abaana abali ku myaka 16 okudda waggulu. Myaka 16 oba oli wa 80 jangu, naye myaka 16 wetujja okubanga twagalira okuwandiisa. Nkubbireko nti kujja kutandika Lwakubiri, wadde ng'ensonga zino tujja kwongera zikutegeeza olunaku olw'enkya. N'olwekyo ndabira ku Nakamya Carlton mugambe nti bw'aba ayagala okuvunkana gye ng'akimanyi nti azze mu bantu, kubanga bino ebintu okwewandiisa ate kwabwerere. Nja kusaba muganda ng'ali mu control, simanyi oba nfuna bulungi, osobola okusooka n'otuwakala ng'ako
akalanga enteekateeka z'okwewandiisa kali ready sobola okatuwaako n'otuwaako sample akalanga akalanga enteekateeka ez'okwewandiisa singa okatuwaako. Empaka za Sseddugge wa 2021 ku Lugonvuzi Show zitongozebwa ku Mande ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba olw'okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 Desemba ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Okwewandiisa kwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvuzi Show kyapa kya ttaka. Mwezi mulamba nga babbinkana, ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo, gye binaggweera ng'alina omutwe ogukize ku banne akuuliise n'ekyapa ky'ettaka. Sseddugge 2021. Sseddugge wa Lugonvuzi Show 2021. Sseddugge wa Lugonvuzi Show 2021. Okay, weebale nnyo weebalire ddala muganange Paatu. Nga bw'okiwulidde enteekateeka bw'egenda okuba okwewandiisa kwa bwereere, tewali wadde ekikumi ky'ossaamu, tossaamu wadde ssente yonna, mutwe gwo gw'ossaamu ne gukuwanguza ekyapa ky'ettaka. Ate empaka zino zijja kukomekkerezebwa nga mmeka? Tulindeko. Kati tusooke tugende mu katabo kaffe. Oba ekitabo kyaffe ekyobuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Twagenda okuwunzika ku lunaku olwa Sande olwa wiiki ewedde nga tugenda ku ssuula ey'ekkumi egamba nti olugendo lw'okuwangula mu bulamu. Ekitabo kino kirimu ebintu bingi. Ekitabo kino kikwata ku bulamu obwa bulijjo, kikwata ku bulamu bwaffe nga bw'okiwuliriza owulira omusajja ng'alinga ayogera ku ggwe. Bw'osoma ekitabo kino otandika okuwulira ng'ebintu bingi bye wandikoze, naye olw'okuba olowooza balina kukulowooleza n'omaliriza ng'olinza abanaakulowooleza nabo nga balemereddwa okwerowooleza. Y'ensonga lwaki tukola ensobi ezikyasinze ne weebuuza ku feeriya ng'oyagala kubeera mu bawanguzi. Weebuuza ku yalemererwa bw'olina okukola ekyo ekikutwala mu maaso, naye gwe weebuuzaako yali akituukiriza. Nkibagamba nnyo nti ebiseera ebisinga obungi okwebuuza si kibi, naye advisor wo asinga ye ggwe. Era nkibagamba nnyo nti bulijjo okkirizanga abantu bakuwa amagezi, to advise you, okuwabula, okuwa amagezi, naye ebikwatagana n'okusalirawo oba okukutegeerera mutwe gwo bwongo obwo. N'olwekyo tugenda ku ssuula egamba nti olugendo olw'okuwangula mu bulamu. Ekitabo kino essuula eno etandika bw'eti ng'agamba nti weetegereze. Ku myaka 34 gye nnina mu kaseera kwe yawandiikira ekitabo kino yalina emyaka 34. Ekitabo kino n'agamba nti kya mwaka gwa 2017 we kyafulumira, era tuzze tukisoma ffenna nga tunnyonnyoka ensonga zino 2017 bwe mba seerabidde we kyafulumira. Naye kati yagamba nti ku myaka 34 gye nnina gye yalina ebiseera ebyo, ku myaka 34 ki ekiriko ekyenjawulo? Katukirabe, katulabe ku myaka 34 kikyayogerako. Ku myaka 34 gye nnina mu kaseera kano nasalawo kwefunyirira kukola bizinesi, kubanga bizinesi ekintu kyenkola era kyensinga okutegeera. Ndi munnamateeka omutendeke wadde nga mu mazima nsinga kwettanira bizinesi okusinga amateeka. Natandika bizinesi mpola mpola nenzija nga nninnya amadaala okutuuka wano wendi olwaleero. Natandika n'okusuubula obuntu obutonotono ne mbutunda mu lejjalejja gwe mwayitanga cyakala. Mpaayo ekibiriti, mpaayo olugoye, ng'otunda mu kimu kimu. Ebiseera ebisinga nkibagamba nti tuyaayaanira nnyo okulaba abantu abatuuse waggulu ne tutanoonya mirandira gye bayiseemu, amakubo ge bayiseemu, avenues zaabwe ne twagala kubanga tuzigoberera. Naye ebiseera ebisinga singa onoonya oyo omuntu gwe weegomba we yayita kijja kwongera obuvumu. Abantu bangi batuuse ku buwanguzi, naye ng'okutuuka ku buwanguzi bayise mu lugendo oluwanvu, olugendo olusoomooza olujjudde okunyigirizibwa n'okusomoozebwa okutagambika. Lwakuba nti ffe ebiseera ebisinga tuyaayaanira kano akaseera ke tubalabamu. Oyaayaana kulaba mwana muwala oba mwana mulenzi ng'avuga emmotoka, toyagala kutunulira wajja ayise okutuukawo ng'avuga emmotoka. Oyaayaanira kulaba mwana muwala oba mwana mulenzi ng'asula mu kalina, olugendo lwe yayitamu okutuukawo waali ku lwaliro kubanga avuga kalina, toyagala kubanga olugoberera. Twagala nnyo okubuukira etokota,
babuukira etambula naye amakubo omuntu oyo gaba yayitamu okutuukawo waali byaba yayitamu okutuuka ku buwanguzi bwabeerako singa ogezaako okubirondoola n'ogumira obulumi bwe yayitamu naawe osobola okutuuka ku buwanguzi naye tetwagala kubonaabona twagala batuuse waggulu muganda wange si bwe guba agamba nti natandika nakusuubula obuntu obutonotono ne mutunda mu lejjalejja bwe waayita akaseera nenzira mu kusuubuza bwe navaawo nenzira mu kugula amataka n'okuzimba ebizimbe era nga wenjogerera bino nina ebiwerako wano ku butaka ne busukka nsalo kitegeeza nti alina ebizimbe munda mu Uganda ne wabweru wa Uganda nga kati obwanga mbwolekezza makolero naddala agakwatagana n'ebirime nga mbyongerako omuwendo ne oba omutindo nina abantu abasoba mu 200 benkozesa obutereevu n'olwekyo byonna byensalawo neesigama ku mazima teekako okufumiitiriza nga nsinzira ku ebyo byempiseemu mu bulamu ekigenda okuzimba obulamu bwo ekigenda okuwa ettoffaali ly'omusingi ogusooka ku bye weetaaga okutuukako kwe kwefumiitiriza ku ebyo zoyitamu mu bulamu singa oddamu n'okuba flashback ku biki by'oyiseemu obuvu obwo obuzaale bwo nawa wooli ku lwaliro kigenda kwongera obuvumu abantu bangi baggwamu amaanyi n'agamba nti nkomye wano nze nserabika okuba nga ennemeredde naye singa ogezaako okufumiitiriza n'okujjukira akaseera akasoomooza kawayitamuko wano oli mukaabya kajanja oli mukaabya kyejo abantu bangi okusoomoozebwa kutina nti bwe tubaako bwe tutuuse tetujjukira nti wadde tutuuse bwe tutuuse waliwo akaseera akanyigiriza ke twalimu waliwo akaseera ak'obugubi akaseera ak'okunyigirizibwa akaseera ak'okusoomoozebwa akaseera ak'okulaba nga buli kimu kiganye naye waliwo embeera egamba nti wadde mwami Lugonvu owulira biganye jjukira ng'olina emyaka 5 kitaawo n'akufaako nga nnyoko talina mulimo bw'obanga wasobola okubeerawo okuva ku myaka 5 nga kati oli mu myaka egiwera gy'olina ku lwaliro tosobola kummatiza nti bino ebizibu by'ofunye mu mwezi ogumu bisinga okusoomoozebwa n'okubonaabonako wayitamu emabega buli kaseera k'oyitamu n'owulira nti olabika onyigiriziddwa olabika embeera ekulemi abantu abasinga tutambula abantu ne bagamba nti njagala kubeera nga Lugonvu kubanga ye talina bizibu bw'olowooza ebizibu bye nnyina bwe mbikutika tosobola byetika naye sibiwulira kubanga bitono ku ebyo byenzize empitamu y'ensonga lwaki omwana w'ekikomera abonaabona nnyo okusinga omwana wa ghetto nkiddamu y'ensonga lwaki omwana w'ekikomera abonaabona nnyo okusinga omwana wa ghetto kubanga omwana w'ekikomera ebimukaabya butalya na butalaba TV teyalabye TV tafunye kyakulya aludde okulya ku pizza aludde okulya ku simanya baga baziyita simanya chicken biryani ebyo bimukaabya kati nze ate ng'okulya obulya akatogo n'entambulira essanyu lyange buli lw'owulira ng'amaanyi gakuweddemu buli lw'owulira ng'embeera ekunyigiriza buli lw'owulira nga waliwo akaseera k'ogamba nti mpulira ebyange biganye jjukira emabega gy'oyise bakugobye ku mulimu olaba obulamu buggwawo ogamba nzizaako ki ng'omulimu guweddewo yes omulimu guweddewo era owulira obulamu bwonna busaanirawo naye jjukira akaseera ate nga toyina mulimu nga wasobola okubeerawo bw'obanga asobola okubeerawo nga tolina mulimu ogwo gwe wafuna lwaki kati tomumatiza nti okyasobola okubeerawo n'onoonya entandikwa ekuwa omulimu omulala reality tuleme kwegomba bantu awo we batuuse twegombe n'amakubo gaabwe waliwo omwana gwe nali njogera naye ayagala kuyingira media naŋŋamba nti nze owulira omukulu Patrick Mujooka bwaweereza ku makya ne Anise Bunya nti muwulira bwentyo bwe njagala nange okubeera tinatandika omurehasinga nga bw'ayogera nange kati bwe njogera ne mubuuza nti yayogera ngaani okutuukawo waali omwegomba mu myaka egiri kyenkana mu 10 gy'amaze mu media omwegombera ku Kyaba Safama Radio Buganda lwaki tomujjukira ng'akyali ku Sapienza ng'ayambala t-shirt ez'2000 my dear people twegomba nnyo olugendo lw'abantu lwe tulaba olwaleero naye tojja ddutuukako okuggyako ng'omaze okufumiitiriza n'okulowooza n'oggumira naye bye yayitamuko osobola okulaba Lugonvu ku lwaliro noga nti njagala kuba nga Lugonvu naye emiggo gye bankubira ejjoba mu South Sudan osobola ogigumira
bwe nakwata scrap wange ne mutwala ku tembo nga mujje Juba ne bampa obusente obw'ekinaku ebyo byonna nenkoma nenva eyiganga paka mu Kampala okukomawo nga nkaaba nga n'essente z'emmotoka tezivuddeeyo. Nyina omwana gwe nali ntambula naye nga tuli mu Busoga eno tuyita eyiganga nandaga ekipande kya tembo nemuga naye kati balongoosamu naye mabega wali bampisa si bulungi nabatwalira scrap wange sente ze bampanga desasula na mmotoka. Waliwo agenda okubuuza nti Lugonvu wasobulako ne ku scrap muganda wange abantu mubalaba naye singa batandika okutotula jjani yaabwe gye bayiseemu tosobola jigumira oyinza oga nti kanzire ku miwogo gyange naye bw'ona ayagala okudda ku miwogo gyo n'otagumira bulumi abalala be bayiseemu tojja kutuuka we bali ojja kumaliza oyagala kubba nakubasabiriza. Tweyongereyo. Obulamu bw'ayogerako omuntu omulamu ye yekka asobola okuwangula oba okulemererwa. Buli ssekinnoomu waali yeegomba okubeera omuwanguzi mu bulamu kyenva okwogerako. N'olwekyo ekisaanyizo buli muntu kyateekeddwa okubeera nakyo ekisookera ddala kwe kubeera omulamu. Tonnalemererwa ng'okyali okyassa okyanyi okyali mulamu okyayogera. Mu kaseera w'osobola okufulumiza ekigambo nti nze bigaanye tebinnagaana gwayagala obbiremesa. Bw'oba ng'okyasobola okwogera ekigambo nti nze bigaanye kitegeeza tebinnagaana gwayagala obbiremesa naye nga byo tebinnaba. Omuntu akyali omulamu akyalina emikisa ebitundu 99 ku buli 100 okufuuka kye yeetaaga. Tonnafuna expiry date ku buwanguzi bw'oyagala. Kobeere ng'oyagala kutuulako mu mmotoka yo ku myaka 8 osobola ogituukako. Okera ku makya noga nti nze bigaanye nga bamaze kusiba kaba. Naye bw'oba okyali mulamu ng'okyali okyassa okyasobola okutuuka ku buwanguzi. Kubanga Mukama teyaterawo nti ku myaka bwe giti kw'okoma okutuuka ku buwanguzi bwe weetaaga. Kyokka ate tolowooza nti oyina enkya. Wadde nga ku buli myaka osobola okutuuka ku kye weetaaga naye omukisa gwo gwa leero okutuuka ku kye weetaaga. Agamba bw'ati nti ateekeddwa okubeera nga ategeera bulungi era nga mukulu ekimala nga mwetegefu okuvuganya. Obuwanguzi kambwawulemu ebiti bibiri obusookerwako n'obulala obw'ekikulu. Obuwanguzi obusookerwako nsobola okubunnyonnyola ng'obwo bw'ofuna singa oba okuze n'ofuuka omusajja oba omukazi omukulu, ofumbiddwa oba owasizza n'ebintu ebirala nga byekuusa ku buwanguzi omuntu omulala yenna oba kumpi buli muntu bw'asobola okutuukako. Waliwo obuwanguzi nga buli muntu asobola obutuukako gamba ng'okula naye si buli akula nti asobola okugaggawala. Okufuna omulimu buli muntu asobola okufuna omulimu naye si buli afunye omulimu nti asobola okuggyamu obugagga. Y'ensonga lwaki olaba abantu bangi nga bakola mu kampuni y'emu naye nga mulimu akozeemu emyaka ng'afuna ssente nnyingi ng'akyapangisa naye nga aliwo akozeemu emyaka 2 nga asulawo. Okufuna omulimu obuwanguzi naye ate butandikirwa era mbagamba nnyo nti you have not to jubilate, you have not to celebrate because bakuwadde omulimu. N'otegeka akabaga kubanga ofunye omulimu mu ministry, n'otegeka akabaga kubanga ofunye omulimu mu kitongole, n'otegeka akabaga n'oyita ne banno kubanga BBS yakwemployees. Abalala bategeka kubaga kubanga babongeza omusaala. Ekikulu si kyekyo. Ekikulu tegeka akabaga ng'otulaga by'okozemu ebyo by'osasuddwa mu BBS. Njogerako kubanga gye nkolera mpeereza beene. Ate nga tulina mu nteekateeka ez'emisinde gy'amasaza, emisinde gy'amazaalibwa. Ate nga n'ebika by'amasaza nze ndi w'ebuddu. Kakati bino byonna ebintu tubyogera nga bya bulijjo. Buli muntu akwalifayinga okufuna omulimu era kyangu buli muntu okufuna omulimu naye ekibuuzo ekiriwo nti omulimu gw'ofunye kiki ky'ogufunyeemu oba nga baddiremu. Okufuna omulimu si kyekikulu wadde nga kikulu naye ekikulu ekiriwo omulimu gw'ofunye kiki ky'ogufunyeemu. Ndaba abantu bangi nga jubilatinga kubanga awezezza emyaka 2 ng'aweereza amagye, awezezza emyaka 2 ng'aweereza ekitongole bwe kiti. Tulage ng'otubalira emyaka nga gyenkanankana n'ebyo by'okozeemu. Era nze ndaba abaana bangi
Omanyi amakampuni buli kaseera buli wiiki buli mwezi buli mwaka wabawo abakozi abagenda n'abasigala naye mulimu abakozi boolaba n'ajubilatinga n'olaba omukozi n'ajaganya kaali kalowooza tekagende katuviiridde ku kompyuta zaffe kaali kalowooza kanaafiira wano ani ate akalaba yesu agenze naye nga tonnajubilatingira kugenda kwa mukozi munno ekibuuzo ky'oba osooka okwebuuza nti kati osanyuse omusala gw'abadde afuna bagenda gukwongera endowooza ey'ekisiru n'okola n'embaga ne munywa ne mulya kubanga waliwo omukozi yavudde mu kampuni mw'okolera naye nga teweefumiitiriza nti ayinza okuba nga avudde mu kampuni mw'okolera gw'osigadde okozesebwa ye atandisewo akadaala ke gw'okyagobwa yeetagobwa goba kyakuteekingira risiki ye tebamuteekingira risiki bino ebigambo biruma naye nga ge mazima tuyina abantu abakula naye nga tebakula na ndowooza ekikulu si kwe kuwangaalira ku mulimu gye bakozesa ekikulu si kwe okubala emyaka 3 mu kampuni nti nze golaba njagala okutegeka akabaga okwebaza mukama nsobozeseza okubanga mmala kati emyaka 15 nga ndi mu media ye Uganda mpeereza n'otandika okubala natandikira ku Metro FM neva ku Metro FM nengenda eya Captain Edward Francis Babu eyo bwe navaayo nengenda ku Salt Media ey'omusumba Lozias Ujingo eyo bwe navaayo omutanda n'asima nempeereza ku BBS Telefine eyaffe laba bwe ntandika Lugonvizi Show ebyo byonna mbyogera naye sige makulu era mumbuuza nga nti kale well and good ojubilatinga emyaka 15 n'okubala media houses ennyingi tulage results emyaka gy'omaze ku kyeyo si kyekikulu emyaka gy'omaze mu Kampala si kyekikulu okubala streets nga buli emu ogimanyi si kyekikulu okuvuma abaakajja mu bodaboda nga bali ba amacha gw'ogimazemu emyaka 10 si kyekikulu tulage by'okoze mu bodaboda gy'omazemu emyaka 10 oba nyina gwenjogera naye wangi simanyi agambye bw'ati nti nze obuwanguzi bwentaddeko omulaka bwebwo obw'ekintu ekikulu nga ntunuulidde omuntu akuze obulungi emisomo n'agikuba omisomo yagikuba ddolo ku mutwe obanga bw'aba teyasoma nga mwetegefu okwaŋŋanga ensi asobole okubaako ebinene byakola mu bulamu njogera ku kaseera ako ng'omuntu avudde mu mikono gy'abakadde be ayingidde mu nsi atandise okwetakulira kya buswavu era kya buto era kya ndowooza ya wansi okuweza emyaka 27 28 ng'okyasula ku nnyumba z'abakadde bo wangi kya buswavu kya buto ndowooza ya kyavu okuweza emyaka 26 27 28 n'okudda waggulu ng'okyasula ku nnyumba z'abakadde bo njagala weebuuze gwasula ku nnyumba za kitaawo kubanga kitaawo mugagga we yaweereza emyaka gy'olina yasulanga naye kuza kitaawe oba kuza nnyina wangi we yaweereza emyaka gy'olina osula ku za kitaawo buza yakola we yaweereza emyaka gy'olinaawo naye yasulanga ku za kitaawe oba kuza nnyina n'olwekyo obuwanguzi tugende wano agambye nti obuwanguzi nga bunnyonnyolwa okuyaayaana kw'omuntu okwongera ku nnyingiza ye ayagala okufuuka omugagga sinakindi naggwadda gye buvuddeko twayogedde ku njawulo eri wakati w'omugagga ne naggwadda ne tugamba nti naggwadda ensimbi ze zimukolera omugagga akolera nsimbi kyekino kyagambye nti obuwanguzi nga bunnyonnyolwa okuyaayana kw'omuntu okwongera ku nnyingiza ye ayagala okufuuka omugagga sinakindi naggwadda ekibuuzo kiri kimu nti omuntu asobola atya okutandika nga talina kantu konna ku nkomerero ya byonna n'afuuka buli kimu ekyetaagisa mu bulamu kankudire mu kino ky'ekibuuzo kya buli muntu omuntu asobola atya okutandika nga talina kantu konna ku nkomerero ya byonna n'afuuka buli kimu ekyetaagisa mu bulamu tolowooza nti abantu abali successful batandika balina kye bali era omuntu anaabeera feriya atandika okukyawa emboozi z'abaliko we batuuse
kubanga yembozi zayagala okulaba zezo Lugonvu ayagala mulabira ku BBS jane ya Lugonvu ng'anoonya wakiri muwa akalimo ku kizindalo ky'owino tagirowoozaako jane ya Lugonvu ng'agenda ku RNFM ku Martin Road wakiri bamuwa akalimo ey'oluyindi nga ndowooza wakiri n'aluyigireeyo tayagala giwulira. Temwagala kumanya bantu gye bayise naye waliwo abantu abavudde ku zero nga kati balina kye bali. Buli muntu gw'olaba ali ku buwanguzi ayina gye nvuddewo atali mwangu bangi tebamwogera. Naye bw'okeera ku makya n'ofuna omukisa omuntu n'akubulira gy'avudde n'akubulira by'ayiseemu ogendaga nti maama nkabya kyegyo. Tibuuza gw'olaba ng'omugagga alina z'otasuubira kufuna ajja kubuulira wa gye yayita nga yali bubi okusinga gwe kati weeraba ng'eyalemwa buli lukya n'onafuwa omutima olimba teweemala mu maanyi yimuka tonnabakeerewa. Buli gw'olaba aliko waali ayina gye nvuddewo asoomozezza obulamu bwe. By'olimu si kubonaabona, by'olimu byebikuwa amaanyi n'obuvumu, oli mu kukola musingi gwo, oli mu kukola Farm Foundation. Y'ensonga lwaki nagambye nti abaana b'ebikomera ebizibu byabwe bya butalya butanywa ku mwenge kulwawo kulya ku pizza. Omwana w'omugagga nga tanalowooza wagenda kujja ssente zizimba nnyumba ave mu y'abakadde be, alowooza wagenda kujja ssente agule emmotoka. Omwana w'omwavu nga tanalowooza wagenda kulya chipusi alowooza wagenda kuzimba kayumba kubanga yakulira mu mbeera mbi n'atandika akayumba akake. Tobeera ng'abaana abatunulira eby'abakadde baabwe, beera ng'abo abajjukira nti bakadde baffe tebaatukolerera ffe tulina okwekolerera. No, kakati kankubuulire, osanga omuntu nze nakulira busubi kyamaganda mu Lwengo, nze okwambala engatto nga ndi mu siniya esooka. Engato zinatandika okusomeramu okusoma siniya bampola banjazike era nzijjukira n'omu ku mwana wa muliraano yanyima engato za Christmas ate nga musiraamu. Ffe twakula engato batwazika njazike naye tebyatulemesa kkula, tebyatulemesa ggula ngatto zaffe. Y'ensonga lwaki ekizibu kyaffe kati si ngatto, ekizibu kyaffe nnyumba. Osanga omwana w'omugagga ng'alina emigogo gy'engato 30 kubanga mindset ye yakulanga engato kyekikulu naye ng'emigogo gy'engato 30 gisobola okubaako tripu y'amatoffaali gye giteeka wali. Omwana w'omugagga ekizibu kye kubeera na wifi, omwana w'omugagga ekizibu kye kubeera na kamaifi. Omwana w'omugagga bw'avubuka alowooza laptop, alowooza iPad, bagita iPad tab byebimu, ye iPad ye tabu ebyebimu ndowooza. Kakati obulamu buno muganda wange kankubuulire, ng'oyagala okubeera omuwanguzi, ng'oyagala okubeera omuvumu, jjukira embeera enyigiriza gy'oyiseemuko. Abantu bayise mu kaseera akasoomooza, abantu bagaaniddwa ensi ekwegaana nga gw'olina okwebeereramu. Nze kino njagala okitwalire mu kuyimba competition ezibeerawo, wabeerawo competition ez'enjawulo. Naye gwe tunuulira, njagala otunuulira, era nali ndaba mutabani wange nanyiiga nnyo, ye Munnamasaka, nanyiiga nnyo, kyali kiraga failures in you. Abantu abawangula empaka ng'ezo nga bw'olaba yolesa ekitone ate si be bafuuka ab'ensonga. Eddie Kenzo yeetaba mu mpaka ne bamuwangula. Stiperman ndudde nga mmanyi ebyabayimbi, bagenda mu mpaka ne Eddie Kenzo nga Stiperman w'amaanyi nnyo okusinga Eddie Kenzo. Siboogerako mu bubi. Buli muntu gw'olaba ow'amaanyi ensi yamwegaanako. Kamiliyoni gwe tuwaana mu kaseera kano alina akayimba akavuga buli wamu, Uganda yemwegaana n'agenda e Kenya. E Kenya gye yakubira hit n'emukomyawo e Uganda. Lugonvu lwengo yanneegana n'enzija mu Kampala. Mu Kampala mwembereddeko ng'omuntu wadde sinnatuuka kati nsobola okugenda e Lwengo ne mbaako be njogera nabo ne bampuliriza. Tunuulira Palaso gwe muwaana ku lwaleero. Uganda yagaana nga yeetaliza ddi, Uganda n'egaana n'agenda ebweru n'abonaabona n'akomawo Uganda nga kubonaabona. Laba Mukama bw'amujjukira n'amugamba nti kati otegedde ensi situka.
Fe ebiwundu n'okunyigirizibwa n'okusomoozebwa bye tuyisemu bye bitufudde ensonga. Tizikusooka ne zitakuva wasemberwa awo essuubi likubeeramu. Kayimba ka Lord Fred Sebata. Fe tukkirizanga nnyo yagalanga nnyo okubonaabona mu kusooka okusinga okukulira mu famire z'abagagga kitaawo n'afa n'essanyu lyo. Owooza naffe twaliwo era nze nnyina gwe nali njogera naye mukwano gwange naŋŋamba olaba kweyo ennyumba ennene gy'oyitako eyakalina nti ey'amategula so kati bagisize ne langi enjeru yakalina nti njiraba awo weewaffe awo ne mugamba wamwe nti ngamba walungi se buli naffe twakulira walungi. Ekibuuzo kye naddamu omubuuza nti ewuwo wewa naŋŋamba asula lungujja apangisa. Ebya kitaawo si bibyo era ebya kitaawo tebirifuuka bibyo. Abalowooleza mu kuseka muyina ennaku okunyumya obugagga bwammwe nga gwe tubuyinaako wadde ekkoota kya bulabe. Njagala okeere ku makyo ngambye nti olaba akayumba akaakabi nti eyo gye nava okufuuka omuntu. Ffe twagala from down to up so si from up to down. Tweyongereyo. Agamba bw'ati omuntu asobola atya okutandika nga talina kantu konna ku nkomerero ya byonna n'afuuka buli kimu ekyetaagisa mu bulamu. Wooteekeddwa okutandikira. Obulamu kintu ekitakyuka era nga buli kimu kitandikira ku ggwe kennyini ye ggwe asookerwako ensonga zo. Nga tonnafuna kintu kyonna mu bulamu ky'osooka okubeera nakyo ye ggwe kennyini. Kana akasajja kayina amagezi. Obadde okimanyi ekyo? Nga tonnafuna kintu kyonna mu bulamu ky'osooka okubeera nakyo ye ggwe kennyini weerina. You have your own. Gwe weerina. Toyina ssente naye gwe weerina. Abantu tobalina abakubeererawo naye gwe weerina. Toyina mmotoka naye gwe weerina. Obulamu kintu ekitakyoka era nga buli kimu kitandikira ku ggwe kennyini. Nga tonnafuna kintu kyonna mu bulamu ky'osooka okubeera nakyo ye ggwe kennyini era ng'omuntu yenna bw'aba ayaayaana okufuuka omuwanguzi alina okusooka okukakasa nti ye kennyini waali. Omufu tafuuka mugagga. Ne bakeera ku makya ne bakutomera ne bagamba nti omulambo gwa Lugonvu tuguliridde obuwumbi 5 tebulina kye bukuyamba. Omufu tafuuka mugagga. Kakati bino byonna njagala bigamba nti gwe kennyini okubanga oli mulamu. Waliwo abadde ngamba nti mwanyinaffe kiki ekiri wano munnange si nti nalidde gundi kasooli ne kalemerawo musujja naye baŋŋambye gufuluma ennaku zino sibadde bulungi. Nyina w'akawundu abaakulira mu byalo mwe mubimanyi bano baana ba Kampala. Mwalaba ku musujja ogufuluma mwe mwalaba ku nvunza. Guno musujja olwo guba gufuluma. Mbadde ngulwanyisa ennaku ezo nga ndi ku bihabohabo. Naye ky'olina okusooka okuba nakyo ye ggwe. Okubeerawo okwo ng'oli mulamu y'entandikwa ya byonna bw'oba oli wangula. Ebirala ng'obwagazi bw'okuwangula bigoberera bugoberezi. Okubeera obubeezi omulamu kyokka wakati mu balamu tekimala. Oteekwa okuba omuntu omukulu asobola okuvuganya ategeera obulungi nga n'ebirowoozo byo bikola bulungi. Kirungi omuntu n'asooka agaba n'ebirowoozo bye yekka na yekka. Nga tonnaba kwebuuza ku Lugonvu nkole ki, gwe sooka weebuuze nti ki ky'osobola okukola. Kubanga ekkubo lya Lugonvu terigenda kuba kkubo lyo. Waliwo ne yabadde ngamba nti naffe kati ffe abatakoze mu media tunaafuuka otugamba nti kyangu okufuuka abawanguzi. Ffe tunaasooka kukola mu radio zaawa ne TV zaawa. Ani yagamba nti buli akola mu radio ne TV atuuka ku buwanguzi? Ani yakugamba nti buli agenda ebweru yagaggawala? Ani yakugamba nti buli ajja e Kampala yagaggawala? Gwe kennyini gw'olina okusooka okwogera naawe kennyini nti ki kye nsobola okukola ekigenda okukyusa embeera. Ne weebuuza ki kye weetaaga, ki ky'oyagala. Tewali muntu agenda kutegeerera kye weetaaga. Desire zo zitandikira ku ggwe ng'omuntu. Zitandikira ku ggwe ng'omuntu. Agamba nti oteekwa okwetunuulira ng'osinziira ku ngeri gy'ofumiitiriza ku bintu n'osobola okwezuula era nga weebeerera
era nga weeberera w'amazima kyandibadde kikulu nnyo omuntu n'azuula obunafu bwe buli n'atunuulira amaanyi ge olwo n'alyoka akuba ekifaananyi ekituufu eky'ebyo by'ayagala. Togenda kutuuka ku buwanguzi nga tonnamanya wali bunafu bwo. Bw'oba oyogeza kirimi manya nti njogeza kirimi. Era twasomanga n'abaana mu mawulire omwana omu ng'agaagala naye nga tasobola kubeera pulezenta kubanga ananaagira nnyo, nga tasobola kubeera pulezenta kubanga alembekkerera nnyo, ne bamaliriza nga bagenze mu videography, ne bamaliriza nga ba editor, ne bamaliriza nga ba producer, ne bamaliriza nga ba writer, okwezuula ewali obunafu bwo n'amaanyi go. Kyekisookera ddala mu nkulaakulana n'okutuuka ku buwanguzi. Bw'oba olina obukosefu ku mubiri oteekeddwa okwebuuza, nyinza ntya embeera yange okugikozesa n'ensobola okubeerawo? Nze ensonga lwaki buli kaseera mpakanya nnyo abantu abaliko obulemu bensanga ku nguudo nga basabiriza? Ani yakugamba nti buli aliko obulemu alina kusabiriza ku luguudo? Waliwo omusajja mubuulizi wa njiri yazaalibwa talina magulu naye y'omu ku basajja ababuulizi b'enjiri abagagga abasinga following. Abantu bangi ng'obulemu bw'ate yabweyambisa ne bumufuula omuwanguzi. Omuntu asaanidde okubaga enteekateeka n'okumanya ky'ayagala ng'asinziira ku ebyo by'alinawo, n'azuula obunafu bwe mu bulamu era n'amanya ne w'alina omukisa. Buli muntu bw'aba akola atandikira ku ekyo ky'alinawo. Ky'otalina tekigenda kukuyamba kutandika. Sooka otunuulire amaanyi go gali ludda wa, kiky'olina mu kaseera ako kye kigenda okutuusa ku buwanguzi. Ekikula ky'omuntu katugambe w'amaanyi oba munafu kisalawo kinene ku ky'asobola okukola, so si kuyaayaana ng'asinziira ku bw'awulira ku mutima. Omuntu alina okusalawo mulimu ki gw'ayagala okukola ng'asinziira ku busobozi bwe. Kino kimuyamba okugaziya ku mikisa gye egy'okuwangula mu bulamu. Kyekintu kye twayogeddeko. Tetugenda kuyita mu kkubo lyerimu okutuuka ku bye twetaaga. Buli muntu alina ekkubo lye ligenda okumutuusa ku ekyo ky'ayagala, kubanga ffenna twazaalibwa ng'obunafu bwange tebufaanana na bunafu bwo, obunafu bwo tebufaanana na bunafu bwange, obusobozi bwange tebufaanana na busobozi bwo, ate obusobozi bwo tebufaanana na busobozi bwange. Y'ensonga lwaki tetulina kutambulira mu kkubo lyerimu. Omuntu eyasoma n'oyo ataasoma tebasobola kutandikira ku mutendera gwe gumu. Olw'ensonga ebiwandiiko omuntu byafuna ng'ava mu ssomero nabyo ntandikwa ku bwabyo. Omuntu eyasoma aba n'omukisa munene ogw'okufuna omulimu oguyinza okumusasula omusaala omusava gw'ayinza okuŋŋaanya oluvannyuma bwe guwera n'akozesa okwetandikirawo bizinesi. Owulidde akantu kano kankakuddiremu, njagala okawulirize bulungi. Omuntu eyasoma n'oyo ataasoma tebasobola kutandikira ku mutendera gwe gumu. Olw'ensonga ebiwandiiko omuntu byafuna ng'ava mu ssomero nabyo ntandikwa ku bwabyo. Omuntu eyasoma aba n'omukisa munene nnyo ogw'okufuna omulimu oguyinza okumusasula omusaala omusava. Kati abasinga endowooza yaabwe bwekomaawo. Ayagala kufuna mulimu ogumusasula omusaala omusava, naye emboozi eba tennaggwaayo. Okufuna omusaala omusava si kyekikulu, ekikulu kye kino: gwayinza okuŋŋaanya oluvannyuma bwe guwera n'agukozesa okwetandikirawo bizinesi. Gye bakukozesa salale tegaggawaza, omusaala tegugaggawaza. Omusaala tugunoonya kugukuŋŋaanya tufune bye tutandikawo twekozese. Omusaala tulina gufunamu capital so si bugagga. Naye abasinga bayayana kutuuka ku musaala musava awo waakoma. Agamba nti ye ataasoma ku mukono omulala ky'asobola okukola kwe kukozesa amaanyi ge ng'entandikwa ng'akola emirimu egy'amaanyi, wabula nga gino ebiseera ebisinga giba gisasula kitono. Naye ne ssente eziva mu mirimu ekikula kino omuntu asobola okuzikuŋŋaanya ne zifuuka entandikwa esobola okukozesebwa okutandika bizinesi. Wonna mu byonna obuwanguzi butuvuga bututwala ku kintu eki, kutandikawo ekikyo. Olowooza ddi okuva mu kukozesebwa otandikawo bizinesi eyo?
abantu bangi banyumya experience gye balina ku mirimu gye bakoledde ebbanga. Yes oyina experience naye experience ogikozesa ogenda ozunga mu makampuni g'abandi. Ogenda kweyambisa experience gy'onyumya emyaka 10 okubaako nekyotandika ekikyo. Gwe buli ayagala okutandikawo business gwe gwayita. Buli ayagala okutandikawo radio gwe gwayita. Yegwe amanyi wali ebyuma ebya layisi. Yegwe amanyi ebifo ebikola mu radio. Yegwe amanyi ba presenter abalungi. Yegwe oga nti ebwe njogera naye yakkiriza naye walimu okutandikawo akako. Kubanga oli contented ne kali ke bakubegerako. Omuntu eyasoma n'atasoma buli omu asobolera ddala okuŋŋaanya ssente zisobola okukozesebwa okutandikawo business. Bwe babanga bafumiitiriza batunula enkaliriza kino okukituukiriza. Enjawulo eriwo kwe kubeera nti eyasoma kiyinza okumwanguyira okuŋŋaanya ssente zino okusinga ku munne ataasoma ate nga n'amaanyi ataddemu matono. Newankubadde era bangi abaasoma nga bafeeriya nga batasoma batuuse ku buwanguzi kubanga abaasoma balowooza nti bw'osoma bibeera biwedde. Kikulu omuntu okuwaayo obudde n'azuula obunafu bwe n'amaanyi ge era kino gy'akoma okukikola amangu n'ebintu gye bikoma okumwanguyira. Abantu bangi tebannakyusa bulamu bwabwe kubanga tebannazuula amaanyi gaabwe gali ludda wa. Tonnatuuka gy'olaga kubanga tonnazuula wa w'olina obusobozi nawe w'olina obunafu. Buli kyokola kigana kubanga oli ku kkubo kyamu. Osobola okuvuga express highway n'ogisibako n'ogisulako okutuusa ng'otegedde wo branchingira. Ogenda gy'olaga. Bw'otaazuule wo branchingira genda gy'olaga ojja kusula ku express paka amafuta nga gawedde mu mmotoka. Kaakati bw'otaazuule woyina ku branchingira kuva ku mulimu ogwo gwe bakozesa otandika ogwo ogenda kubeera ku mulimu ogwo mirembe na nnaku okutuusa nga amaanyi gakeeye paka nga tolaze gy'olaga osiraaniraawo. Agambye atya ky'oli kyekyo ky'oli era kino oteekeddwa okukiteeka mu bwongo bwo ne weezuula ne kikuyamba mu by'oluubirira mu bulamu. Omuntu asobola okubeera ku nsi n'atuuka n'okufa nga teyeezudde kikyali. Si kyenva okwogerako. Osobola okubeera waawo nga tomanyi maanyi go galiwa nga tomanyi bunafu bwe buliwa nga wooli awo olinda abalala bakuzuule. Tewali agenda kukuzuula okusinga gwe bw'osobola okwezuula. Entabu eva kumala budde ng'ebirowoozo bye abimalira ku bantu abalala ye n'amaliriza nga teyeewadde mukisa kuzuula w'alina maanyi ge. Ekyo buli muntu kyasaanidde okutandikirako nga tannaba na kulowooza ku kyakuwangula. Ng'oteekateeka okulowooza ku buwanguzi bwo sooka ozuule amaanyi go galiwa agayinza okutuusa ku buwanguzi. Bwe gutuuka ku bungi bwa ssente omuwendo omuntu gw'aba nagwo gwe gusalawo ekikula kya bizinesi omuntu gy'ayinza okukola so si kikola kya bizinesi gwe gy'owulira gy'oyagala. Era kino mu kaseera ke kamu kijja ne ku bintu bye tukola ebya bulijjo. Abantu bangi njogera nabo naga nti mwami Lugonvu njagala kugula ku ttaka n'omugambo oyagala kugula ttaka ayagala kyengera alina obukadde 5 ng'onaagula ettaka ekikolo tekirimu wa woyagala kirimu wa ssente zo we zisobola okugula. Era abantu bangi balemereddwa okugula ettaka kubanga batambulira kuba we baagala naye nga tebeebuuza nti ssente zaabwe zisobolawo. Sooka weebuuze nti bizinesi gy'oyagala okukola osobola okugikola oyina ssente ezigitandika. Bw'oba tolina ssente zigitandika noonya bizinesi kyesobola okutandikwa n'ezo ssente z'olina. Eyo bizinesi bw'onaagitandikawo egenda kukuzimba otuuke ku eri gy'oyaayaanira. Ne bw'olaba abali mu kusuubuza batandikira mu lejjalejja. Bw'olaba bavuga zi Benz bavugako zi Rawumu ne zi Vitiz. Waliwo entandikwa etaba nnyangu. Bwe gutuuka ku bungi bwa ssente akitugambye omuwendo gw'aba nagwo omuntu gwe gusalawo ekikula kya bizinesi omuntu gy'ayinza okukola so si kikula kya bizinesi gwe gy'owulira gy'oyagala nedda. Bw'oba n'entandikwa ey'obukadde bw'oba n'entandikwa y'akakadde ka ssente kamu kitegeeza ne bizinesi gy'ogenda okutandika eteekwa kuba ya ssente ezo nga zigimala. Yensonga lwaki abangi mukola ensobi ekyasinze ensobi gye musinga okukola oli ajja n'agamba nti nyina business idea njagala kumpola ssente ntandike business. Tewali mugagga musirwa wola atandika
kubanga okutandika business tutandikira mu risk. Era ng'oyagala okufuna emirembe teweewolanga ssente otandike business, never. Ensimbi ozeewola okusinziira ku bwetaavu bw'owulira nti ebintu babinsaba bangi. Nasuubula ebintu bitono naye ate abajja bangi, njagala ngende China nsuubule bingi nga demand eri waggulu okusinga ku supply yo. Naye tunalooza na ku demand oyagala kwewola ssente zitandika. Tewali mugagga musiru awola atandika. Bongera mwoyo gwe balabye nti adduka naye ate abamusabye ebintu bangi okusinziira ku maanyi g'alina. Singa kakutanda ne weetumiikiriza n'otandika bizinesi nga ssente ze yeetaagisa zisukka mu ezo z'olina, kiba kitegeeza nti ojja kwetaaga okwongera mu ssente endala. Era singa ez'okwongera mu bizinesi ne zikubula, olwo kitegeeza ne ze wasooka okuteekamu zigenda kufiiramu. Abantu bangi batandika bizinesi z'okulunda enkoko n'embizzi n'ebirala. N'ozimba ebiyumba ng'olina obukadde 2, n'ozimba ebiyumba n'enkoko n'ozigula oba n'embizzi n'ozigula. N'otalekaawo ssente zigenda ziriisa. Kitegeeza nti ne zino ze wataddemu zigenda kufa ttogge. Okitegedde? Agamba kino nti weetegereze. Okuzuula obusobozi bwo, obunafu bwo n'amaanyi g'ensonga nkulu mu mbeera zonna ez'obulamu ng'osinziira kufumiitiriza ng'omuntu. Okuzuula obusobozi bwo, obunafu bwo n'amaanyi g'ensonga nkulu mu mbeera zonna ez'obulamu ng'osinziira kufumiitiriza ng'omuntu. Kino bwe kiri mu buli mbeera ey'obulamu. Era singa omuntu alemwa okukikola, ayinza okwesanga ng'alemereddwa okusimbula ekigere ekisooka eky'olugendo lwe olw'obuwanguzi. Bw'onaalemwa okwezuula amaanyi go we gali, n'olemwa okuzuula obunafu bwe buli, togenda kusenvula. Bw'onaalemwa okuzuula nti wano wali strength yange, wano wali weakness yange, ogenda kusigalawo nga kitengejja buli kaseera abajja be bakuyitako eky'obulabe. Omulungi atulaba era atuwuliriza, lwaki temunzikiriza? Mpumulemu. Lugenda kuba olunaku luwanvu nga tuggulawo Sseddugge wa 2021 nga weefumitiriza ku bigambo by'owuliriza. Bw'olemwa okuzuula obunafu bwe buli, tolisenvula kigere okutuuka gy'oyagala okutuuka. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, oli ku Empaka za Sseddugge wa 2021 ku LW'OKUSITUKIRA show zitongozebwa ku Monday ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba olw'okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 December ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Okwewandiisa kwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127. Sseddugge wa 2021 ku LW'OKUSITUKIRA show, KYAPA kya ttaka. Empaka za Sseddugge wa 2021 ku LW'OKUSITUKIRA show zitongozebwa ku Monday ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba olw'okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 December ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Okwewandiisa kwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127. Sseddugge wa 2021 ku LW'OKUSITUKIRA show, KYAPA kya ttaka.